Nalukolongo mu basista ba Good Samaritan ennaku ezzeemu okubayonka obutaaba oluvannyuma lw'ennyumba bwe babadde bawangaalira okuggwa ku mpagala nga yeetaaga kuddaabirizibwa era ng'okusinziira ku Sister Lawrence Nakiwagamba ennyumba eno etandise okutonnya ng'oluusi enkuba bw'etonnya Bakateeyamba bano okuli abakadde n'abalema babulwa ebeegeka oluba. Ennyumba yaffe ey'Abakateeyamba nga bwe tugiraba egenze enafuwa nga yeetaaga okukola ki okuddaabiriza naye tuwadde omukisa abo bonna ebitongole abantu kinoomu families bw'owulira nga osobolera wandyagadde okutukwasizaako ku mulimu guno ennyumba eno etonnya tusaba ojje okwatewo karuumu mujje tulabe nti omulimu guno tukola ki tugutuusa tuddaabiriza ennyumba y'Abakateeyamba basobole okubeerawo ate n'okubeera nga basula bulungi. Ono agamba balina n'obuzibu obulala obwa Bakateeyamba bano obutaba na bujjanjabi ssaako n'eddagala erimala era nga bwe balwala gujja bagira. Ebikyatusoomooza nga tukola omulimu guno. Kati ekintu ekikulu ku luli ebbanga eriwedde emabega twajjanga tugamba bannange ekikomera twebaza nnyo abo n'abatuyamba ekikomera kyaggwa. Kati obuzibu bwe tukyalina obulala eddwaliro lyaffe twafunawo akalwaliro. Naye olumu twesanga abantu bano balwala buli budde baba beetaaga obujjanjabi. Eddwaliro lyaffe mirundi mingi twesanga nga tetulina ddagala. Sister Nakiwa ayongerako nti Bakateeyamba basoba mu 7 be balabirirwa mu kifo kino kyokka nga balina n'okusoomoozebwa okulalawo kwa Bakateeyamba abalala be balabirira nga basinzira mu maka gaabwe. Abantu abali wano kati present baliwo 75 naye ng'ate waliwo abantu abalala nga bali mu maka gaabwe nga tebazze wano naye nga ffe tubalabirira. Okwogera bino abadde aliko obuyambi bw'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo abantu ssekinnoomu ssaako n'ebitongole ebyenjawulo bye babawadde nga kukola ebirala. Bano nno bannaffe Bakateeyamba tubamanyi bulungi nnyo nti Kadino Nsubula yabatandika n'olwekyo tukolagana nabo ne tumanyi balina omulimu omunene ogw'okulaba nti balabirira abakadde n'abatalina busobozi. Jessica Nakabonga agamba nti Bakateeyamba bafuuka ba luganda lwabwe era nga beewaayo okubadduukirira nga babawa akatono ke balina nga kino bakikoledde ebbanga eriwerako. Tuviide mu Spear Motors Professor Godon Wavamunno yatutumye okujja no mubakwano baffe Bakateeyambe Nalukolongo bakuli tuleese waneeno nga bulijjo etera okukola nga bagayiza East ennungi. Nakabonge asabye abantu abalala okuwa abali mbwetaavu naddala mu kiseera kino eky'amazuukira ga Yesu Kristo era ng'ono ayongerako nti bazze bayamba abantu okwetooloola eggwanga abali mbwetaavu mu nzikiriza zonna. Kino kya buntu bulamu mwekube mu mutima mujjenga wano mufe ku bantu abali abeetaaga mubaye kye musobola. Mu ngeri y'emu ekitongole ky'obwannakyewa ekya Habanahaба Food Bank kitongozza enteekateeka y'okugabira abantu abali mu bwetaavu emmere ssaako n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo era ng'enteekateeka eno bakugikola ne Food Banking Region Network, Mohammed bin Rashid Al Martoum Initiative ne Embassy ya United Arab Emirates mu Uganda. Mwaka 2003 enjala erina okuba ng'ewedde mu nsi. Kati Uganda tugamba tuli kuki tuliwa ku leve eno. Ebyagi twabyerabira dda. Otunda kasooli enkyanoga n'ogula akawunga kati madde nsaba tukyuse n'endowooza yaffe ng'egye tukwatamu emmere nnyingi naye enkwata yaffe yalina okukyukamu. Akulira ekitongole kya Habanahaба Food Bank Jessica Bajenda agambye nti baagala kulaba nga bayamba amaka agasoba mu 50 bitundu okuli Mukono, Kampala, Wakiso, Jinja, Buyikwe, Buvuma, Mpigi n'ebirala okusobola okujja abantu mu bwavu ssaako n'okufuna kye bazza eri omumwa. Mu Uganda tulina emmere nnyingi nnyo esobola okumala ffenna namwe mukiza nti emmere nnyingi esuulibwa oba eyononebwa mu butale. Kakati tukuba omulanga nti nno mutwegatteko nga Food Bank mu community zammwe eyo mu butale eyo tununule emmere, we call it food rescue. Omukungu ku Embassy ya United Arab Emirates mu Uganda Shaban Bukenya era nga yakiikiridde omubaka wa UAE mu Uganda agamba obuyambi bwe buti bwa kuyamba ku kukwasizaako abantu abali mu bwetaavu era ng'enteekateeka nga zino eziwerako zeetaagisa. Naye omuntu okubeera n'alowooza ku banne nti mu Africa eri banna abeetaavu naki ogwo omutima mulungi nnyo. Era kyekifaananyi kinalagadde mpe Munnayuganda oba musiraamu oba si musiraamu abeere n'obuntu bulamu obwo. Hasif Sekiwunga ne Richard Mwanje, BBS Tarifayina ageesigika.